omwami ono mwenda mumanyi omwami oye Mohan Kiwanuka nannyini Oscar Industries akabozi kubbiri ne companies alina amaka alina buli kimu kyonna omwami Mohan Kiwanuka bamukolanga obukodyo obumbe bakolanga Ssaabasajja Kabaka musibira mu mayumba mukola mu eddagala musiimula obwongo kyasitula ne family abooluganda okujja okulwana era bamulemesa nga bamusibidde mu nnyumba kana aka video mazina k'emyaka nga nninda olunaku luno kaakano mujjukira bano bannyina ekyo kyekinjeesa okumulamu bwemuza okunyabamata batugambye tulina kumala kusakukolebappointimenti yakulaba mukyala kakati nze ekyo kyempakanya kati ngenda kukola ki kwekolera kyange nze kyemmanya ekituufu mukajjukira bulungi nnyo ye group kati bana abakyala baganda ba Mohan Kiwanuka kati bano bagande bagezaako nnyo okulwana group ya mafiiri Mengo nga bwe mugire mu ka video kali kati kye bakoze Mohan Kiwanuka finally ulira bayise mu government ne bakozesa ensimbi empya n'enkadde ne bagamba ulira Mohan Kiwanuka bamuwange eddagala musiimula obwongo basooka musindikira mwalo mwana wadde nayagala atakinga properties nga kitabu mulalu bagambye bati ng'amaze kkooti obbawo obuyinza bagambye bati the High Court in Kampala has declared Kampala City Tycoon Mohan Kiwanuka as mentally unfit, grant his children full access to his bank accounts, vast wealth including Oscar Industries Limited plus other 32 companies and at least 46 properties in prime locations. Dhuli bakugambye nti kooti ensukulu mu Kampala butyo yalangiridde nti omugagga Mohan Kiwanuka nga bwe yayita Tembu ng'era tateekeddadde okuba nti addamu okuddukanya ebigagga bwe era obuyinza bwonna ne babuwa abaana be ne mukyala we okuddukanya ebittavu bye omuli n'obugagga bwe obw'amakampuni agawerako omuli Oscar Industries n'amala amakampuni 32 gattako n'ebizimbe ebiri wakati wa 46 nga bino biri mu bitundu ebyenjawulo ebyebbeeyi ey'ensusso kooti bw'ati bwe yagambye. Issuing on February 12 follow an admission by Kiwanuka's long-time lawyer Francis Bule. Francis who? Bule. Mpozi company ya Mayiga bagita Bule and Mayiga company ani avocado baji. Mpozi nga si ye. Wawe omuntu azijukiza omwami mukwano gwa Mayiga bamuyitaani. Mumpa manyaga gonna mumperi jere zongo siyo yo Francis Bule mumpa manyago yo guy twagala kuita mbwa tusigeze dakika ano nga 10 okola information njagala mumpa manyago yo yono basiye bwabanga yono Francis Bule kyali wa Mayiga mumpa amanya wano temuseka sagala baseka no program si ya kuseka. Frederick Flint ye Francis nze tsana manyi badi advocate nze njiso vakedo kuba ono babbi ye Bule jagale zungu aha Madways agambe yoyo kati bana abasajja tubasobola mulidde bulungi nnyo ye Francis ani Bule nga kampuni eno ya Mayiga and Bule avocado company oba advocate sagala kumanya bagita advocate ngira wovira muntu yakuwa omulimu o managing properties ze no kiriziganya n'ababbi kati Ssaabasajja Kabaka oyandi badawonera abasajja bano bachali mwalo na mwe bali kutaasa musajja kabasomera akantu nkamale bulungi nnyo tuve wano tugende bulungi nnyo bagambye bati
issued on February 12 follows an admission by Kiwanuka's long-time lawyer Francis Bule, who told the court that billionaire was no longer in a sound state mind. Musajja mukuru abadde lawyer wa mukuru Mohan Kiwanuka yategeezezza kooti nga nakoze mwezi 12 omwezi ogwokubiri nti mukuru Kiwanuka nga nze mbadde lawyer we amannya nze Francis Bule ntegeeza kooti eno nti Binyonkondo ono takyasobola talina obwongo bwe tebukyasobola kuddukanya bizinensi ze na bintu bye kati nganze lawyer nange nzikiriza ebintu bino bigende. This admission sealed the fate of a bitter legal battles that had raged for years between Kiwanuka children, siblings, relatives, and wife, former finance minister Maria Kiwanuka, who wanted full control of his vast business. Wagabi. Oluvanyuma lwa munnamateeka ono nze mu luzungu w'epitalaaya mu kumuyita lawyer bwe yakkiriziganyiza ne kooti n'abawaabi kino kyawadde kooti omwaganya okuggyako envumbo okukireka nga kiggule ne kiwa okugyawo okulwanagana kwabaddewo wakati okugenza mu maaso okumala ebbanga ddene ng'omukulu Kiwanuka abaana be baganda be aboluganda bakola mikwano saako ne mukyala we ng'ono yali minister yakwasaganya ebyensimbi mukyala Maria Kiwanuka ono nga naye yali yeetaaga okutwala ebintu bino yali ayagala okukwata ebintu bino abyeddize mu butongole nga ye omuntu ne bizinensi yonna omukulu gy'abadde alese. Zimba ekifaananyi ekyo nga bwe nkikisomedde okikwata okigonnomole ku mpologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Bwe kityo bwe kyali Buganda baali bagimaze Yoseri ng'agimaze buli kimu nga kiwedde. Wabula okulwana kwammwe okulwana kw'empewo za Buganda n'abantu bassekinnumu abatayagala kulabikira ku mitimbagano mmwe bale kulwana. Nga bwe mbasomedde ekintu ekyo nakiri bwe baali bakitegese ng'ettaka lya Buganda lyonna okuli amasiro olubiri na buli kimu baali bagenda kiwandiika nti Ssaabasajja Kabaka yali alese we yayiikira Windows Ssaabasajja Kabaka yali alese ebintu bino abyauthorizinze bitundibwa ababigula bye yali abiguziza babitwale ng'Obuganda bwali buweddewo bwonna bwe butyo kati baagala munyiga bunyiisi. Kati mutegedde kampuni bagiyita Francis and Bulan Mayiga Company avocado kyangwa kita advocate kirinze kitaddewo avocado. So zeza abantu baloya bamwe nze lawyer muyita liar ekigambo lawyer kiri mu liar kubanga lwaki babayita ba liars balimba ovanga ku muntu nga wasse omuntu nga naawe yasso kimanyi wasse wabula lawyer anakugamba ambuulira amazima nti wasse nze ndiringe n'omulamuzi n'omugamba muntu namusse saabweziti nakoze ne bwe nagamba okikindekere n'ayimirira mu kkooti busimba alaala n'akyusa omusango n'aguzza